It's okay. Hey. Bali na nice radio kuri ku Esikembuga Sulaiman Kabangala nakwalero wa Charity Foundation ya Give a Smile Foundation tuzokola bikanti no abakoli yambibwa wayo bana Uganda bali kumeta 1996 Kampala 1996 so Give a Smile Foundation today. Ekibiina kino kyabannakyewa kiyitibwa Give a Smile Foundation. Lunaku olwaleero tutuuse wano ewa muganda waffe Munnayuganda munnaffe Haji Esikembuga okusobola okulabika nti nokubaako enteekateeka zetumutegeeza. Ekibiina kyabannakyewa kyavaayo okulabika nti kidduukirira bannayuganda ekya Give a Smile. Era tutegese emisinde Charity Run egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 December mu Uganda Museum. Nteekateeka yemu eno twagala okulabika nti tudduukirira bannayuganda abali mu bwetaavu, abali mu bitundu ebyenjawulo, abali Karamojja, abali Rakai, abali mu bitundu bya Uganda ebitali bimu, n'ekiruubirirwa ekinene ekyokulaba nga tubaako engeri gye tuyinza okulabika nti tubatuukirira. So olunaku olwaleero tukuŋŋaanya obuyambi obweyoleseza mu layini mu ngeri ez'enjawulo. Twetaaga engoye, twetaaga ebyokulya, twetaaga obujjanjabi, waliwo abantu abatalina bujjanjabi, twetaaga sukaali, omuceere n'ebirala bingi. So ng'abannayuganda muganda waffe ono Esikembuga amaze ebbanga eriwerako nga y'omu ku bantu abamanyiddwa, omuvubuka wa inspiration, awo ekyokulabirako ekirungi eri abalala n'okubiriza abantu okukola n'okubiriza abantu okweyagalira mu nsi yaabwe mu mbeera yonna eriwo. So olwaleero tuzze wano twamutuukirira ne tumulaga obwetaavu bw'okuyamba bannayuganda abali mu bitundu ebyenjawulo. So n'atutegeeza nti leero tujje wano abeeko ettu byayinza okulabika nti nno akwata aliwe aba Give a Smile Foundation, naffe tubeere nga tulitwala eri abo abali mu bwetaavu. Ssebo mukama wange enteekateeka eyo eriwo olwaleero. Mwebale nnyo naye nga ekiriwo nsobodde okubafunira ensawo za sukaali 10 n'omuceere kuli muceere ne sukaali ensawo 2 kilo 45 ensawo 20 mukwatire awo ate muyite ne mu balala. Bana nkubiriza abantu bonna okuba nga muyambagana. Kino kirungi nnyo, kuyamba omuntu abazze nga ali mu bwetaavu muyambe ate mudduukire abali mu bwetaavu. So nsazeewo mbawe ogambye kuliko emisinde. Yes, kuliko emisinde. Anawangula munambo waki. Anawangula essaawa eno ng'ekingeri ky'ekibiina ky'abannakyewa tusuubira kufuna buyambi okuva eri abantu nga ggwe. Kakati okwongereza ku ekyo kyenkoze wano, anawangula ajja kufuna miliyoni 5. Bayambe okufushinga pulojekiti yamu maaso. Neyanziza nitulabye omukulu atugambye agenda okuwangula emisinde ejja Give a Smile Marathon ku Uganda Museum, agenda kufuna obukadde 5. Era ng'ennaku z'omwezi 7 bannayuganda mwenna mujje, omugagga Esikembuga ataddewo miliyoni 5 eri omuwanguzi agenda okuwangula marathon eyo nga 7. Bino abikoze kudduukirira bannayuganda n'okwanukula omulanga ogwa Charity Run na bino byonna ebituweereddwa. Tweyanza nnyo. Amiina. Mwebale nnyo. Mwebalire. Omwezi ogwa Desemba olw'omukaaga olujja, era tusuubira nti enteekateeka eno egenda kuyamba okutuukirira bannayuganda ab'enjawulo n'okubaako obuyambi obutali mu bwe tubawa. So mwenna nga 7 mujje ku Uganda Museum ewagenda okubeera emisinde.
Uganda Phone SK Mbugo lwaliro awadde boost ennene eri kawefewe waffe ono bw'atuwadde obuyambi obulabwako n'omuwanguzi agenda okufuna ekirabo ekya miliyoni 5 eza ssente za Uganda. So tumanyi enteekateeka eno bwe banga egendedde ddala mu maaso kijja kutuukiriza ebiruubirirwa by'ekitongole kino ekya Investment Foundation okulaba nga tutuukire bannayuganda mu mbeera ez'enjawulo. ndowooza kiwedde nange mbisirizaamu abategeere n'abakolereza bange Facebook afaani bange bonna bategeke ekigenda mu maaso bajja kubaayo ebalina kyetubuuza ssebo mpozi omutima gwo ogw'obuyambi tuzze tulaba ng'oyamba kino kirimu gwe oba kigendererwa ki buli omu aba n'ekigendererwa mu bintu ebimu nedda ssebo nze sirina kigendererwa nze nyamba omuntu yenna yenna ali mu bwetaavu singa abantu nga nina obusobozi nsobola omuyamba ate lwaki nedda okiyigidde oba mu kkomera gy'obadde ekisa manyi muntu agenda mu kkomera ayigamu ekisa vaawo naawe bino nabikola dda nga sirinaba kufuna bizibu era nivudde mu bizibu era mbikola gwe gusoose sigwe gusoose Atitogere ku mbeera y'abamafiya n'emikwano gwo ogaba ani alina akasimu ka naye bamukwasira abamafiya munirwaliro abamafiya naye bamukutte bamukyankalanya ensonga ebulanyi okutegerako sibimanyi nnyo ebintu ebyo manyi bintu biri mu layini yange nze ndi musajja musuubuzi ndi musajja businessman era zezimu ku bizinesi zange right savers wano ekizimbe bwe muyimiridde kyange bizinesi eziriko zonna zange era ndowooza mulaba waggulu ndi mu kusetingayo tv so bwe mbanga ate bo bali mu layini ndala ndaba ebintu bali mu layini yaabwe kati so mba sisobola kutegeera ki mivuyo kigenda mu maaso twakuyongolera kuba mafiya wali ng'oli mukomera byali byange so era singa ombuuziza ku byange nandiba naye sobola kwogerera muntu mulala ate ebyo byo byali bitya bamafiya yange byakugwa era ng'ebimu nkyagezaako kulaba nga ndi following up bulungi ebyo bibeerawo omuntu afiirwa tasula ku malaalo si bwe kiri Haji katwebuuzeemu singa Brian White afaayo okujja okumuyamba nga bw'oli aja ate nga bw'olina omutima okuyamba mu zino ensonga ze zigenda mu maaso awo osobola okumuyamba sigaana kumuyamba kubaabo bali mu bwetaavu era nantuukirira nannyonnyola nga ndaba nsobola okumuyamba muyamba Haji wamuwulizaako Brian White sinamuwulizaako era ndowooza tewali nsonga lwaki mba muwuliza situgatta bizinesi mugagga munne abagagga bange ate siri mugagga se kati Haji nga owezeza ndowooza emyezi oba 3 kati ng'ovudde mu mbuzi ekogga kati pulaani yo gye watuga nti ntandika na kino kati otuuseewo wano wemutudde mulabye nga batikula ebyuma equipments nga bazambusa waggulu era mulaba nga waliwo ekiyitiŋŋanamu abali mu bintu bya media mulaba ku mpewo waliwo enkyukakyuka temunatandika kuwulya vibration yange waka temunatandika kasikaali kakati kiba kitegeeza nti waliwo embeera ate wemuyitako era ku ddwaliro nalyo ligenda mu maaso ne projects endala zembadde ntambuza buli kimu kitambula kigenda mu maaso siwali ensonga yonna tuddire mu just ku ddwaliro kozigenda kubajjanjaba baanira ku ssente mmeka kujjanjaba buli muntu basically nakola yali giving back to the community era eri kimu nga ku guno mulimu kati gwe muliko kubanga naawe osazeewo n'ovaayo n'ogamba nti no tulina okuduukirira abantu bano so nange eddwaliro nalikola give back to the community abantu bonna bali mu area eno bajja kuba bafuna facilities za njawulo okusinga ku balala kubanga liri mu kitundu kyabwe ate n'ekirala okubanga nsobola okusembeza services balinyira ennyonyi okugenda e China okugenda India okugenda Europe okubajjanjaba babeere nga bazifuna wali ground so lyeddwaliro kyerigenda okuba nga likola ligenda kuba lijjanjaba buli kika kya bulwadde naye services ezibadde zitwala abantu e India badde banzisembeza ku ground nga n'omuntu owansi asobola okuba nga azifuna Haji okikola otya abanenengana gwe ate oba otuula nabo bonna kati nga mu kuziika jjajja Nzeyina Kayenga baaliwo abatakwatagana obusiraamu bw'oba otunuulidde ekintu obusiraamu kuba kwegatta era
sibirivingira mu njawukana nze bonna bakadde bange era bonna baganda bange bonna mu mikwano gyange. Zibameka so ze sente zino ezitukwasiziddwa olunaku olwaleero $10, $2, $3 zineme n'okubala $10, $2, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10 nga ze zigenda okuweebwa omuwanguzi agenda okuwangula emisinde Give a Smile Foundation Charity Marathon. So obukadde 5 tubulina wano nga bwe mulaba nga buli mu sente eza Trump zirize balagira n'ensawo z'omuceere 10, n'ensawo z'omuceere 10, n'ensawo za sukaali 20. Sukaali n'omuceere tugenda bitwalira eri abantu abali mu bwetaavu, ne zino $1,500 ze zigenda okuwangulwa omuwanguzi agenda okwetaba mu misinde egya Charity Marathon eya Give a Smile Foundation nga omugagga Sekembuga yaziwaddeyo olunaku olwali. Emisinde gino gigenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 7 December ku Uganda Museum. So olunaku olwo tufunye boost, tufunye omusinde ogw'amaanyi. Sente zino era mwenna abali eyo mwesunga okukwata ku $1 omugagga tagabye okwetabamu ogula buguzi mujoozi gwa $1,000 nga guno gwennyambadde. Mujoozi gwa $1,000 ojja kugwa mu kavu wa bukadde 5 owa sente za Uganda. Kino kyonna kiruubirirwa akulabika nga tutuukirira bannayuganda abali mu mbeera ey'okusoomoozebwa. So olunaku olwaleero y'ensonga eyo eriwo eri bannayuganda mwenna. So nga 7 December ku Uganda Museum mujje obukadde 5 buli wano sente enzungu ziri ze baalagira. Tumusanze wano ku Right Savers Supermarket e Buziga Katuuso ku kizimbe ekiyitibwa Sky Complex era nga supermarket ya mugagga Sekembuga gye bayita supermarket bagita Right Savers Supermarket. Supermarket yiye mwe muva okuyamba bannayuganda n'ekizimbe ekiyitibwa Sky Complex nayo kya mugagga Sekembuga investor ow'amaanyi mu ggwanga ate mwoyo gwa ggwanga omu ku abo abadduukiridde bannayuganda okumala ebbanga eddene. Wano wennyini we tuli e Buziga ku Sky Complex ku Right Savers Supermarket y'omugagga Sulaiman Kabangala Mbuga. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.